Akale butyo mbalamusizaako nnyo banyabale basebo mwenna abalangira n'abambejja basaava ne bannaava na buli muntu yena sekinnomu gy'osinzira okula akatambi kano okwetola ensi yonna kansibire nti buli bulungi olunaku lwa kusatu nnaku z'omwezi 6 ezakonka ku mwezi ogwokusatu omwaka 2024 kansibire nti buli bulungi mwende gye musinzira okula akatambi kano tuludde nno okuwuliziganya si lwakuba nti lwa mirembe naye olw'ebizibu ebyagaana wannyindo okweggala nga bwe nabasuubiza ku makya g'enkya ya ku makya ga leero nti nja kuba ntumbudde olwali ku saa zijja kuba 2 zennyini ez'akawungeezi sitera kusuula budde ate bwe nsuubiza ntuukiriza kale mbalamusizaako mwenna bannyabo ne bassebo mwenna buli mu gy'osinzira okula akatambi kano oba okawulira mu maloboozi oba okawuliramu bifaananyi bitambula kye tuyita vidiyo kansubeti buli bulungi nga bulijjo nsooka kulambulako ku bigere okubuuza ku bannayuganda bonna gye bawangaalira era nga nsooka mu ggwanga erya Amerika mbulamusizaako mwenda bannayuganda bawangaalira mu ggwanga erya Amerika kansubeti buli bulungi mwebale kukola mwebale kweberera buli ssaaza lyonna gye musinzira okula akatambi kano kansubeti buli bulungi nengenda mu ggwanga erya Canada mbulamusizaako mwenda bannayuganda buli mu gy'osinzira okula akatambi kano buli ssaaza lyonna ly'osinzira mu ggwanga erya Canada kansubeti buli bulungi mwebale kukola mwebale kwebereramu abali mu Canada nenjolekera eggwanga lya Bungereza mbulamusizaako banjabo ne bassebo mwenna buli omu ng'oli munnayuganda oli mu ggwanga lya Bungereza buli kibuga kyonna ky'osinziremu okulamusizaako butyo nenzikirira nentuuka mu ssemazinga wabula mbulamusizaako bannyabo ne bassebo mwenna abalangira n'abambejja basaava ne bannaava na buli muntu yena sekinnomu gy'osinzira okula akatambi kano ng'oli ku ssemazinga wa Bulaaya mugyebalako gye mutuusaako engalo mwebale kukola mwebale kwebereramu bwe nva ku ssemazinga Bulaaya mbanjolekedde ssemazinga wa Asia mbulamusizaako bannyabo ne bassebo mwenna bannayuganda abawangalira ku ssemazinga Asia kansubeti buli bulungi mwebale kukola mwebale kwebereramu ate mwebale kwagala nsi yammwe mumanyi nti ziwambaza gye muli ne tewali kyakukola eyewa ez'omumba ate gwe bazikuba kale mwagenda kunoonya nsibi mugume yeyo ensi gye tulimu kale mbulamusizaako mwenna ng'oli ku ssemazinga Asia ng'oli munnayuganda kansubeti buli bulungi bwe nva ku ssemazinga Asia mbanjolekedde ssemazinga wa Middle East mbulamusizaako mwenna bannayuganda mwenna abawangalira ku ssemazinga Middle East kansubeti buli bulungi mwebale kukola mwebale kweberera mu buli nsi mwoli manyi nti muli mu kukola essaazi nabula mwannyusa edda amonjolekeza amaaso gammwe n'amatu gammwe kansubeti buli bulungi mwenna ng'oli mu Middle East mbaagala nnyo mwebale kukola benva Middle East mbanjolekedde ssemazinga wa Africa mbulamusizaako bakomredi mwenna abawangalira ku ssemazinga wa Africa buli nsi mwoli gye mwagenda okunoonyeza ensimbi kansubeti buli bulungi mwebale kukola mwebale kwebereramu ate mwebale kwagala nsi zammwe nkusiya mu Uganda bwe nva mbanjolekedde waffe mu Uganda mbalamusizaako bannyabo ne bassebo mwenna abalangira n'abambejja basaava ne bannaava na buli muntu yesa kinnomu gy'osinzira okula akatambi kano mu Uganda oli Mambuka oli Maserengeta oli Bukiikaddyo oli Masekkati kansubeti buli bulungi mwebale kukola mwebale kwebereramu kale bwe mmala babuuzaako mba nsibira mu Kampala wakati mbalamusizaako mwena bannayuganda abali mu Kampala n'emiriraano abali mu saluuni abali mu butale abali ku booda abali mu takisi abali mu malwaliro abasirikale mwenna na buli musa kino mu gy'osinzira okula akatambi kano kansubeti buli bulungi nsembyayo mwenna abaagala enkyukakyuka ne mbagamba nti mbaagala nnyo buli wooli n'abali maka gammwe abatudde ku TV gagadde ennene nga kumundabirako mbalamusizaako olwo nfundikidde okubabuuzaako mu ddakiika 3 zokka tebera nsobye mbabuuzaako kubanga mumpa obudde bwammwe nange nenjogerako nammwe bwe mmala okuba nti okubabuuzaako njagala mumpitire abantu bano wammanga naye bifo nga sinabasaba kumumpita abantu bano njala kusooka kubasaba musharinge vidiyo eno information y'amaanyi busharinge video buli muntu omutuukeko buli muntu olina option ya kusharingira abantu 10 ne sharingirako 9 ng'okozesa either messenger oba okozesa WhatsApp bw'omaliriza emu ogikwate ogisharinge ku account yo emu gisharinge ku account yo ba page yo ogisharingeko obenga akola post kati abatasobola kufuna access kweno page olwokuba nti batujja ku notification abantu basobola kumanya nti ozze oli ajja kujalabira ku account yo ba ku Facebook page yo information bwe tugitambuza kuba katwasigaza social media TV radio station ezewaka zonna zaawunye ebigere n'enkwawa abantu bakyasobola kufuna information ntuufu kati sharinga video eno ogiwereze muno tuleka tusimbule alright njagala mumpitira abantu bano bantagingire bajje okusookera ddala njala muntagingire oba mumpitire omukulembeze wange Mulondo Bakyagulanyi Center mukama wange wonna wooli nkulamusizaako mbadde nkusaba okyameko wano mbeeko ebintu bingenda okugamba bwe nva ku mukulembeze wange Mulondo Bakyagulanyi Center mumpitire Yoseriti Bahabulwa Sserwajja Okoota nyinimu mumpitire Yoseriti Bahabulwa Sserwajja Okoota asinga nyini banyinimu entannama abere ku video eno
njala muntagingire wano Mpuuga Masayas abere ku video njagala Seggona Lubega akali amagwa abere ku video njala mumpitira Lubega Mukaako abere ku video njala mumpitira Mike Mabika abere ku video Joyce Baagala njala abere ku video Speaker Anita Amongi njala abere ku video njagala Thomas Taibwa abere ku video Uganda Law Authority njala mbere ku video njagala Abedi Bwanika abere ku video yeyito Mugalatia njagala omusajja wa Kabaka yeyito wa Kabaka Pokino atwale saza lya Masaka obere kuno ba endal propagandalists ne ba bloggers mwe nambe taka mbere ku video eno wasanya karo Charles Peter Mayiga Salonga Mulengeja nkwetaka ku video eno nja kwetagako omukyala gwe bayita Catherine Kusasira manyisa zino batoli mu nnyonyi wetekateka jirinya Catherine Kusasira kwetaka ku video eno nja kwetagako n'omukulu gwe bayita Salvador ono wa comedy mwetaka ku video nja kwetagako n'omwogezi wa parliament owa director of communication omukulu Chris Obole n'abala mujja tusangayo benjagala muntagingire mumpitire ku video eno. Alright, ndowooza katusooke tugende nsooke Kigula Luggi nsooke bebaza ndowooza kansooke nebaze kuba buli amaanyi. Alright, okusookera ddala nsaba kubeetondera kubanga muntu bw'omala ebbanga tulaba atonge bakusuubiza bakusuubira buli kana bakusuubira mu Olwokusatu n'Olwokutaano n'Olwessande n'Olutajja kiba kibi. Njolo sooka okwetondera abalabi bange n'abawuliriza bankwetondera ensi yonna okwetondera ensi yonna nti nsaba okunsonyiwa nti mu nnaku zonna ezibadde mbadde siriiwo olw'ebizibu ebyangwako nafiirwa muzeeyi wange abangi gwe mwategeera gwe twaziika ku kyalo Kiwambya Ttanda ku Mityana Road ku lunaku Olwokuna olwa wiiki gye tukubye emabega. So njala okusooka obeetondera olw'okuba nti saasobola kubanga nzija okubaweereza. Bwe nvaawo kati ate njala sooka kwebaza abantu bano bonna bonna abamu ngenda bateeka mu groups munansonyiwa olw'ensonga y'obudde then abasigadde munansonyiwa okuba nti obudde tulina butono. Okusookera ddala njala okusooka okutwala mukisa gwange okwebaza bannayuganda mwenna okwetoola ensi yonna mwenna nti mwebale nnyo mubalire ddala temujjanga okwo olw'ebbanja lye mwampola nga nviriddwako muzeeyi wange Davis Nsumba Katogo Muwanga Allah gwe yajjula ewiiki ewedde era n'aziikibwa ku lunaku Olwokuna ku kyalo Kiwambya Ttanda. Mwebale nnyo mubalire ddala mwenna gye mwakulumuka okuva mwebale nnyo mwebalire ddala. Njatala omukisa guno okubaza omukulembeze wange omu Robert Kyagulanyi Ssentamu Ssebo Mukama wange obubaka nabufuna mwebale nnyo mwebalire ddala. Nja kwebaza Secretariat ng'ekulira General Secretary Ssebo obubaka twabufuna mu Kuluusi Lubongo mwebale nnyo mwebalire ddala. Nja kwebaza ba councillors mwenna baatindika olugendo mwebale nnyo mwebalire ddala. Njala kwebaza omwogezi w'ekibiina kya National Platform mukulu Waiso Mufumbiro webale nnyo Chairman Roseph Mityana. Njala kwebaza ba foot soldiers bonna okwetoola gye mwasobola okuva. Njala kwebaza nnyo baganda bange ba Freedom Border mwenna mwebale okuba nti mwatindika olugendo olwo. Njala kwebaza balumbiye Die Hard mwenna ng'omanyi nti oli Die Hard mu group yonna gy'oli ng'oli kika kya Die Hard I salute you mwebale kuba nti mwatindika olugendo. Njala kwebaza emikwano abooluganda bakona emikwano ba comrades mwenna. Njala kwebaza abatuuze b'e Nakirebe Kaggaba n'ebitundu ebiriwo byonna okwetoola Mpigi. Njala kwebaza abantu b'eku Mukaaga Kyengera Nabbingo mwenna. Njala kwebaza abantu mu America UK Europe abo Middle East abali mu Africa Canada nammwe mwenna basobola okuba nti mwatoola kye mwatoola okuba nti munziikirako. N'olw'ensonga eyo sijja kulandanga gajja okusaba eryato ne bali mutwalako. Njala tutwala obuvunaanyizibwa okwebaza mwenna nti mwebale nnyo mwebalire ddala okumpola ebbanja kubanga si kyangu mu mbeera mwendi okuba nti mwasobola okunziikirako ate namuze ne mumwesa ekitiibwa. So mwebale nnyo mwebalire ddala sina kinyiza basaba okujjako okubebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala. Wonna muzeeyi wooli Mukama wakuwummuza mirembe tulisinkana mu nsi ensuubize kubanga ffenna obudde yenjawulo ate tetulina kyetuyinza kuzzaako okujjako Mukama Katonda yekka atuwa obulamu n'otuwa kye tusinga okwagala. Kale mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala Mukama abankuumire. Alright, katandike n'Ekigula Luggi then tusimbule video. Mu Kigula Luggi kya leero ndowooza nabakolera postuli n'egye bakolera right naku z'omwezi ziri mukaaga ezakkonka ku mwezi ogwokusatu naku z'omwezi ziri mukaaga ezakkonka ku mwezi ogwokusatu omwaka 2024. Mu Kigula Luggi kya leero njala kibanyumire mwenna manyi kisesa naye mujja kigumira. Ntandise ntya kankitandike bwe nti mbuulira gw'oyita naye era nkubuulira empisa ze. Bwe tugenda okujja Ekigula Luggi kya leero mbuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa ze. Munnange gwe mukwano gwange omukyala oba omwami ali eyo njala kubuuza olwaleero otegeere bulungi nnyo ensi nga bw'etambula.
ensinga bw'etambula si bw'ogirowooza etambula vice versa oba etambulira ku bikokojjo njala kutegeeza gwe bw'olabanga mulirwanaawo awolereza nnyo mukyalawo kimanye nti balina ekyama ekikusike gwe omwami bw'olabanga mulirwanaawo awolereza nnyo mukazi wo nga mufunye obuzibu nga lw'ensonga ebakayanya manya nti mulirwanaawo alina ekyama ne mukazi wo naawe omukyala bw'olabanga mukwano gw'omukyala w'omukazi awolereza nnyo bbaawo lwakukolako akavuyo manya nti balina ekyama gwe ky'olina okumanya tuula wansi tuuza engalabiyo weetegereza ensonga ojja kuziggusa era ojja zitegeeza kyekigwalo gikyaleero kino kikufaananyizaako kitya ekigwalo gikyaleero kino lyalo kibategeeza nti bw'olabanga neighbour awolereza nnyo mukyala wo nga mulinamu obuzibu manya nti balina ekyama naawe omukazi bw'olabanga mukwano gw'omukyala awolereza nnyo bba olumufuna obuzibu manya nti balina ekyama ekikusike ekyo nkiresaawo lwaki mbagamba ekigwalo gikino ebintu bingi badde ku social media okuva lwenafirwa nga bitambula naye gwe teweewuunya nti ekibiina kya national platform ekikyali ekito ekikyali embeerera kyajjamu enkwezenge naye nga omuntu akirwanyisa kigwe yeyo seriti bahabulwa rutabaisirwa mutabani wa kale kyensire emuzizide ensanga bisibe n'ekibiina kye ekya national buzz movement mubatadde ensimbi gamba n'okuwamba n'okusobanura Uganda obatta ne bw'olaba ng'enkwezenge ze baali basize mu kibiina kyaffe ate abasinga oziwolereza ba NRM nga bagenda ku radio bagenda ku TV bagenda buli wamu gw'ate omuntu gw'oyagala gwe ng'ekibiina oyagala kisaanewo kife kigwewo ate otuuka otya okumanya nti ekibiina kyazzemu obuzibu ate nga wandibadde okola nnyo kyamaanyi ekibiina ekyo kisaanewo naye ate okola nnyo kyamaanyi okulemezaayo enkwezenge yandibadde esaanyawo ekibiina kyemwagala kigumangu ani ababalonga mulowooza tetutegeera so njala bategeeza nti mutegeere nnyo ebintu bino nti nuupu kibiina kito NRM esasudde ssente nnyingi kisaanewo naye omuntu eyandikiyambye kisaanyaawo ng'akyabuluzaamu ate baba NRM bamudifendinga nnyo asigale mu kibiina ng'akolayo ki wandikola omuntu ekintu wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambye muyambe kkiriza mukitegedde bulungi nnyo kyekigwalo gikyaleero kati nkifundikidde njagala tutandike vidiyo ey'olwalo naye nga situnatandika vidiyo yaleero kamala okuyisawo akalango kamu kokka tugisimbule omuntu yenna ayagala okutambula mu mwezi ogw'11 omwaka guno waliyo conference eno mpya bagiyita the third annual gender based violence ejjatandika ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'11 omwaka 2024 ekomekerezebwa ng'olunaku lumu ennaku z'omwezi lumu Desemba 2024 eno ejja kubanga eri ku musingi okutegeezebwa nti gender based violence and intersectionality ejja kubeera mu ggwanga erya Canada mu kibuga Toronto ku Airport Marriott Hotel 901 Dixon Road Toronto on M9W 1J5 bw'oba oyagala ebisingawo ku bateesiteesi n'okumanya kyekigenda mu maaso ojja tuukirira omuteesiteesi omukyala Droni Kajumba ku ssimu ye ey'omu ngalo oyinza ojja okubako butereevu oba omusindikira obubaka ku WhatsApp essimu ye eri +1 647 9290 omutuukirire ojjamu okubira ajja kuba akubuulira ebisingawo ku conference eyo then tulyoke tumanyi biki ebiddako kati ndowooza byonna bibadde bisibye bivuddewo kati njala tutandika vidiyo eno olwaleero mu kutandika vidiyo eno okusookera ddala njala tegeeza bannayuganda mwena gye mundadde abacomrades mwena baagala enkyukakyuka nti amannya gange nze lumbye mumanyi sirinda lutalo na comrade munnange yenna era gwaliyo ngomanyi nti Lumbuye alina olutalo naawe mwayomba siyomba na muntu no nze nabagamba nti njogera information nenjiteekawo neŋŋenda bwetuukawo oba gwe wayomba nange ng'osuubira nti nali njawulamu ekibiina oba nali nkola bikyamu obwo bwali obudde bwo kuba nabagamba nti nze nzijja nenjogera ebigambo byobula nze ebigambo bivunaanyizibwako wabula sivunaanyizibwa ku kutegeerako okw'ebigambo bye banjogedde nangeri ki gy'obitwalamu kati gwe engeri gy'otegeramu ebigambo bye banjogedde n'engeri gy'obitwalamu obwo si buvunaanyizibwa bwange owulira
nvunanyizibwa ku byenjogedde naye entegeera gyenjogedde ebiga byenjogedde sivunanyizibwa ku kutegeerako ngeri gyotegeeramu ebintu bino yensonga lwaki gamba nti sindawona tutana comrade yenna kumpasivinga oba engeri gye mwafunamu ebigere n'abagamba all along sirina buzibu era sirina lutalo njala tugende mu maaso tulwane eggwanga Uganda by all means so mbategeeza sirina lutalo na comrade yenna era nze ntambula social media platforms zonna nenziyitako munako sirina lutalo just ekizibu kyali kyabudde kyokka okutegeera bye nali mbagamba n'ekirala n'okubategeeza nti tebeera mu nabyabufuzi gwesiga nti mukwano go the moment you befriend a politician oba ogenda kugwa eddalu ekyo nali mbagamba so sirina lutalo lonna na comrade munange oba nakolako na oba saakolako naawe oba information wagipasivinga ng'otya sirina lutalo naawe era seetaaga kuneetondera seetaaga ki njala tugende mu maaso kubanga ekintu situkimanyi nti Museveni ye mulabe waffe tetulina mulabe mulala ndoza mukitegedde bulungi nnyo so ekyo kyekikulu kya byonna njagadde obategeeza sirina lutalo na comrade munange yenna oba wanvuma oba wakola ki it's up to you kubanga ebyokuvuma wamanyi ebyobufuzi kasita wetaba mazina g'enkima ebyo bigenda okuvaayo so kati gwali eyo ngolooza nti simanyi nakunyigira no nze sinyiga sirina buzibu bwa kunyiga kubanga mmanyi nwanirira ggwanga ebyo bibeeramu so mwenna nze sirina buzibu nammwe yensonga lwaki njagadde ntandika evidiyo ey'olwaleero alright abasinga obungi mwagala kuwuliriza vidiyo biki bye ngenda okwogera naye njala kubeera mulambulukufu buli omu wuli ebigwe bye ngenda okwogera olwaleero era obitegeere okusookera ddala njala tegeeza mwenna abazira nkima wonna we muli mugende mulambule ku jjajjammwe omutaka w'ekika ky'enkima olumbe lumubala embiriizi naye engeri gye lumubala mutetegerekeka mwenna mbategeeza abazira nkima mugende mulambule ku jjajjammwe olumbe lumubala embiriizi wonna ng'oddira nkima oba oli wa lujja oba oli wa mutu oba oli wa kasolya ng'oli mu kika kya nkima mugende mulambule ku jjajjammwe ng'obudde bukyali musale amagezi mu ngeri gye mugenda okukolamu ebintu ebyo alright kati okusookera ddala mwe abasajja ba NRM ba propagandalist abali ku social media mbalamusizaawo kansube nti muli bulungi ebiseera ebisinga amazima obuyimba bukeera naye amazima bwe gajja gasanya buli kimu mwogedde ebigambo bingi nnyo tubiwulidde naye ekizibu si kya bigambo wabula ekizibu kya kutegeera tabagambe ekigambo kimu nti ebyobufuzi Museveni bye yaleeta ebya blackmail propaganda divide and rule tebikyakola mu Uganda kubanze main interest yange yali yakuzuukusa bannayuganda mostly abavubuka okwenyigira byobufuzi bya Uganda n'okubyogera ekitaaliwo luli era nkimanyi nti ebitundu 80 ku buli 10 bannayuganda bazuukuse era mwe balimu balire ddala kati ekikulu kya byonna buli munnayuganda asobola okweyogerera ensonga n'aziggusa twafuna omukulembeze atukulembera ng'ayagala amazima n'obwenkanya era ng'atambulira ku musingi ogw'amazima n'obwenkanya kati ebbanga lyonna badde nzijanjogera information nga bambaji bafuna bubi bagitwala bubi naye bwemala netuuka no problem kubanga beetuusewo kati gyalagamba ba NRM ebiga bimwadde mwogera ku president abateredde documents zonna ze mbadde mwagala mugende muddemu mukyuse mbadde mwogera nga mufunye obujulizi muddemu mukyuse mbadde mwogera nga mufunye obujulizi mulekerawo okwogera ebiga bitakwatagana ensonga lwaki nti movement Robert Kyagulanyi Ssentamu emyaka egigenda 9 nga tawabirangako omuntu yenna defamation kubanga he's a politician amanyi kye kirina okubeerawo naye mmwe bwe tuboogerako ebigambo bituufu bibaluma nnyo kati mugende ku platform zonna tusharinza information ya president ataddeyo eraga emmotoka eraga emisolo gye yasasula eraga sere za parliament na buli kimu mugifune nga mbale mulina gifuna okuva ku propaganda mugombadde mwogera that is wrong ekisookera ddala nabagamba nti bw'oba olwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu making sure nti olina proper information kyekisookera ddala ekyokubiri making sure nti gwe nawe oli clean bw'oba toli clean tulako wansi awo nawo onvuddewo okusookera ddala ebigenda mu maaso mu ggwanga tubiraba ngenda kukubira omulago kutakungula bannayuganda mwenna abali ku social media platform Facebook, Twitter, TikTok yonna buli muntu mutandike campaign egoba Anita Amongi ne Tayewa mu parliament ya Uganda mbasaba tutandike okukola campaign egoba Anita Amongi mu parliament ne kuba speaker era Amongi akwatibwe
Anita Amongi, the so-called Speaker of Uganda, is the chieftains of forgery, bribery, corruption, and theft. Ngai machiga chiri chieftains of better intelligence. Wabula, Anita Amongi is the chieftains of forgery, bribery, corruption, and theft. Ye kabaka achasinza obubbi. Bino byogera soon or later muyinza okulira nga Anita Amongi either akubiddwa kopa oba akwatiddwa. Nkiddamu soon or later muyinza okulira nti Anita Amongi yakubiddwa kopa oba yakwatiddwa. Chris Obole njala kutegeeza bwajja mu office eyo former speaker omuchala alitwala Rebecca Kadaga ndi akugobye. One, nga academic qualifications zo tezibalance, nga two, ngo ina record z'obubbi, so you are there to defend your bubbi. Nchiddamu omuchala Anita Amongi is the chieftains of corruption, forgery, theft, byonna biri ku ye mubbi. Anita Amongi ne mukulu oyo Tayebwa bavunaanyizibwa ku kuwa enguzi, okutambuza enguzi, money laundering, okwetola parliament yonna ne mu business community. Omusajja Tayebwa waliwo sente zimuvunaanyizibwako obumbi nga 10 nga yabukumpanya. Alina business empire eri worth 300 billion Ugandan shillings. Empire nga ye yagicreatinga. Anita Amongi recently bali bagenda mukwata atebeza okuba nti yalina almost 31 billion Ugandan shillings za kukusa. Naye nga Museveni yakimanya era bali bagenda mukwata ndoza ne banegotiatinga naye kinaddako mugenda kiwulya. Mu intelligence sources zigamba nti baagala kumanya source ya sente zino agenda zikozesa ki. So bwe muli nga mulidde kopa oba mukutte temwewuunya. Wego bayita Anita Amongi. Video ne bengendo okwogera mbivunaanyizibwako era njala public emanye bulungi nnyo. Ekisookera ddala, ensi Uganda yaffe ffenna tekuli alina monopoly ku Uganda. Buli munnauganda yenna avunaanyizibwa ku nsi Uganda. N'ensimbi ez'omusolo zonna ssente za muwa musolo za muntu teziriiko nnyinizo, ssente za muwa musolo. Abakozi abali mu government ne Museveni nga kwali basservanti si baffe, and I repeat this statement. We the Ugandans, we are responsible to monitor and to know how our taxpayers' money is used across all government structures. All those top officials in the government offices, including Museveni, he's a servant, muweereza abana Uganda. So he's answerable to our questions. I know to our answers. Nobody is above the law. Teri ali waggulu w'amateeka. Ekissa eggwanga Uganda ebintu bibiri. Uganda efugibwa abantu betuyina be bayita ba organized criminals. Ekigaba kita organized criminals. Abavuzi b'emisango abeeteekateeka obulungi okuzza emisango ne bagibuzaawo, organized criminals. Mu Uganda mulimu ekintu kye bayita organized crime, emisango egiddizibwa nga miteeketeeke nga na mizibu gijja kutegeera nti baagizizza. Mu organized crime muno osobola okusangamu Museveni kennyini nga mwali, mulimu Archbishop, mulimu Reverend, mulimu akulira amakomera, mulimu Inspector General of Police, mulimu akulira SFC, mulimu LC1, mulimu LC2, mulimu muntu yenna nga eyo kibaita organized crime. Kati ba organized criminals babeera affiliated ku buli sekita yonna mu gavumenti mu ggwanga. Nga ne bwogenda okuba omutwe, omuntu asobola okuwolereza omuntu gumanyi temubbi. So there are two different things. Organized crime and organized criminals. So we Uganda tulina organized criminals.
abeyambisa kye tuyita organized crime obubbi obuteeketeeke. Tuvudde kwanjula ka video katandise. Fenna twagala ensi etambulira ku mateeka. Amateeka kye kitambuza ensi n'okulaakulana. Ensi etali mu mateeka tesobola kulaakulana. Etya buli muntu bw'abanga ziddwako omusango bazizza omusango amateeka galina omulamula. Teri muntu ali waggulu w'amateeka. Ngera sooka kubuuza ekibuuzo. Lwaki omubbi bw'akubba okuba enduulu? Era lwaki omubbi bw'akubba omugoba? Kubanga aba akubbyeko ekintu kyo ekikyo nga ggwe. Era oyagala mukwata either omukube oba muvunaane. Kati bw'owulira omuntu nga bamukwatidde mu bubbi ne wavaayo omuntu ng'amuwolereza, kati bebe bali batuyita ba organized criminals, bali buli sekita ng'asobola okuvaayo n'awolerezamu omubbi naye ng'akimanyi omubbi gw'awolereza yamenye etteeka, yamenye omusango, yakoze omusango. Beba organized criminals. Buli sekita babeeramu. Sigenda kubanga nzize emyaka 3 njogera abasajja bano babagamba, so sigenda kudda mabega, just okudda maaso. Njala kubaza bakomredi mwenna abajiyaga ombuto okulabisa abasajja bano. Naye nze ngenda kutandikira we nakoma ku nsonga zino nzongere obwongezi. Amukulu Merdad Lubega Segona ngenda kukusaba ekigambo eki akali amaggwa. Shut the fuck up. Sirika. Merdad Lubega Segona, shut the fuck up. Sirika. Don't mess with Ugandans. Sirika. Wonna wole kano bajja kusaliramu. Lubega Segona, the so-called lawyer. Sirika toddamu kwogera kigambo kyonna. Kubanga anja kwayo ebisingawo ne bijja okunyiza otuuke n'okunywa obutwa. Toddamu bw'obanga oli professional one. Mweno saga ya corruption egenda kuleetera okufiirwa professional yo. How? Ogenda kuluzinga ba customers bagenda bate bakyako trustinga mu mpoza y'amateeka. Njala sooka kubuuza ekibuuzo kimu. Abantu abasinga obungi temwamanya lwaki president yajjayo omusango mu high court gwe yawaabira gwe by'okulonda. He knew all along president abadde amayi but he was keeping quiet. Segona Robert Kyagulanyi Ssentamu yakubulira lwaki yajjayo omusango. Ne yamanya baali baali nabo. Yensonga lwaki ya withdrawing omusango tewamanya. Essaawa zino okimanyi nti parliament yeteeka amateeka. Naye parliament banga yeteeka amateeka nga mubakolera buvuyo nga naye mwotuula. Novaayo ensi n'ekugamba nti omusajja wo mukama wo kye yakoze kikyamu and you come out and defend him Mathias Mpuuga Nsamba. You too you are committing a crime. Uganda Law Society yakugambye nti ensimbi Mathias Mpuuga Nsamba ze yafuna zimenya amateeka tewali kawairo mbazifunira. As simple as that. Just shut up. Uganda Law Society esobola okujjako ne recordinga license yo eyokupracticinga amateeka kubanga ye designinga yesomesa amateeka. Kati gwe omuyizi w'amateeka eraga nti oli lawyer. Bwe weegatta mu kuwagira bamenyi b'amateeka kitegeeza nawe oli mumenyi w'amateeka ate ng'oli. Just shut up, toddamu kwogera kigambo kyonna. Bw'oba toyagala nkwabye nkubuulira. Kino ekintu kigenda okugula kigenda kuwabya buli muntu yenna abadde beeta professional lawyers bagenda kubaabya with immediate effect. Lubega Segona akali amaggwa nga boga nti oli lawyer gezaako ddemu yasame ngenda kwabya ekyo nkikubuulidde. Tukooya abasajja bali masuuti abafirisuuti nga mutufera. President yakugambye no ensimbi zimenya mateeka. Gwe novaayo n'owakanya kubanga muwagira obubbi wammwe. Ekyo kikyamu sigenda bbaluwaako mu akabinja kammwe. Nkubuuza kigambo kimu lwaki omubbi bw'akubbako essimu y'obensawo okuba enduulu. Wandibadde ogimulekera kubanga ababbi bafuga. Naye lw'okuba enduulu kubanga atutte ekintu kyo nga tekiri mu mateeka. Lubega Segona and your company advocates musirike. Etteeka bali balisoma nti gwe tojja tugaa nti eno Z, no A is A. That is it. Abasajja mwakwatanga se ne musirika ne zene bagamba nga bantu mawakana. Kati kansuke mbazze katono. Nakolanga video mbagamba nti Museveni ali ku pressure. Wabula yatuuka okunoonyako Robert Kyagulanyi Ssentamu amubuulya ebizimbe byonna byayagala mu Kampala n'ensimbi bazimuwadi cash. Ave mu byobufuzi oba akalulu akamulekere waliwo yakawangulira n'akabba.
bale bagayi bagenda basenka mugamba for us we shall control nabo wasene ba controlling victory yafe bane bagitwala batwala victory okitegera batwala victory tubanja abana ne basirika a lot of things abana bonna balina solira babakwata nga basajja baba waayo ne tusirika tusirise kuba tulina obuzibu bwe najjanga ne nkola video zino nga batamusobola zizikola ne munyiga mu yakola bwa nenga no problem nze byange byogera ne 5 ne mbisi birekawo oba ne mbitwala so that is it kati mukulu bega segona na akabinjako musirike ekirala mwe basajja mu aba NRM kuno kulabula muvuze society mbintu byekiyaye nga mwagala giraga nti obubbi n'obukenuzi mu Uganda kikirizibwa era sibuzibu kubanga bwe mumanyi nti buli muntu yenna bwabba alina kubeera mu NRM kyagula nkyatayagala kati mmwe kyovula nti mwazze ku TV muwolereza mwe basajja ba DP block n'abantu musirikeeko Mike Mabike sirika lubeka mukaako sirika kuba bimwogera tembiina ko buvunaanyi musirike siji bagenda mu mpola sibagenda mu nyone njala baga musirike muleke kutwala gwanga mu ntata mwagala kufuula nti obubbi mu Uganda kiri okko omuntu okubba era kigenda kubeera okay which is not okay awo tetugenda kulwawo kati kansookere kujjanjaba bano omukyala amukulu Salvador omuzanyi wa katemba owagira NRM mukyala wo wamusindika agende mu Kongerekanda n'abaana gwosigale Kampala ngwagira NRM ne mukola empapula enjingire ku Nassau Road muzikozese ng'obujulizi nti mukyala wo yali polling agent afuna asylum mu ggwanga erya Canada naye twagala kugamba ebintu byomunona mu Canada sindika family yammwe bisobola okukola mu Uganda as long as regime ekyuse nga amateeka n'ebiragiro bikola kyetubagamba tetuli wano mu kuti tusiika binyeebwa no kyetubagamba nti Uganda erina ensi besobola okulabira bannansi n'okukola buli kimu naye abatufuga babbi tebasobola kuteeka kintu kyonna kati gwe omutwe gwo gw'okozesa osabe visa omukyalo musindike mu Canada ate otandika okukola forgery osindike empapula e Canada ng'ateza nope gy'otayagala mukyalo ko bafunira asylum that is wrong abantu be Canada mwenna we muli munonyeza omukyalo oyo mugende ku migration ma home office eya UN mutekeyo claim yammwe omukyalo oyo si wankyuka era teryamunoonya bawa NRM mumuze Kampala oyo ono mwanyinaffe Catherine Kusasira nadde mwesonyiye naye kasita yasindise ba blogger okummanyira n'engamba kanzije mmalo omuyisaamu eggaali ekisookera ddala ngirategeeza eggwanga omukyala Catherine Kusasira si mulwadde wabula etteeke lye yayiseemu lyetteeke Jose Chameleone wa Joseph Mayanja lye yayitamu nti yafuluma webweru w'eggwanga n'atuuka n'agamba nti mulwadde ng'ayagala ssente mu NRM kati noono lyetteeke lye yayiseemu yafulumya eggwanga n'agamba nti mulwadde ng'amaze otuuka eri bamufunire ssente zigenda omubeezaawo eri ng'entandikwa eryadde etteeke yatuukidde mu ggwanga lya Canada olwalero essaawa zino kuba mu America ndoza bukyali bwakumaca agenda kuva e Canada lwakusatu agende mu America alabe musajja we bw'ava mu America adde Canada then ku Lwokumanda addeyo mu Canada agende asabe asylum alyoka atule bulungi e Canada kati Catherine Kusasira nadde nakulese naye nze nadde nafunye da information one onoonya ba blogger bonna abali e Canada obawe ssente batambuze ekiboozibozi kyo era blogger basinga omungi wabasasudde batandika okutambuza ekiboozi kyo nti olina amasavu ku mulimba no wadduse buddusi kubanga ekisookera ddala nabagamba Museveni akukozesa nga tanda kyakwetaaza wadduse buddusi I can confirm this essaawa zino bw'oba toli ku nnyonyi ogenda Lwokusatu mu America ku Mande okumuwe Canada otekea asylum claim yo naye olw'okuba nti wasindise babbulooga bo bamanyiira abantu b'enkyukakyuka kati tugenda kukulagirako bwerero lwa tugenda gifunayo one wasasudde ba bloggers okuli abali ebongereza abali Canada abali Kampala batandika okufumba ekiboozi nti oli mulwadde bagenda kulongoosa amasavu ende wano omuntu yenna asobola ogenda mu ddwaliro bamuteeka ku kadula bamuwana ekitanda lyebaka naye nga toli mulwadde ekyo tuyita forgery era osobola okukikola bafulumya ebifaananyi nga toli mulwadde wagenze kusiikinga asylum gwayagala kudduka naye njala kutegeeza ekigambo kimu
obutambi buno tugenda buta era tugenda buweereza Canada. 1 omwezi nga gumabega waline Lieutenant Kano Kahanga Mohanga ku Air Force Entebbe ngoyambadde full combat in ya Air Force. Bino byonna tugenda bita. Attachment kasita migration zitegera nti oli government official mu ggwanga tolina wosobola kuyita. Bino byonna tubirina. Ejibaita NRM. Nashimama. Ndio mulembe kwa mubakulija. Muli tukubira. Kubira. Muli tugamba. Amena jezo. You want to bring mine out? This is mine. This is mine. This is mine. Tukadde mukano. Bino byonna tugenda bisirika wasindise babulogo bamanyire nga nkoze post okutegeeza ensi ndi wadduse buddusi. Nosasula simano lita kagwa Bungereza n'abala batandika okuboza ekibozibozi bonto n'amasavu ku mutima. Katugenda kukwaba tugenda nate ojja kudde Kampala. Sibo tubaganya. Nashimama. Ndio mulembe kwa mubakulija. Muli tukubira. Kubira. Muli tugamba. Amena jezo. You want to bring mine out? This is mine. This is mine. This is mine. No problem. Fetugenda bino byonna tugenda bisindika. Abaganda zo kuzigana. Atugambye abadalina okuresivinga sente ajja kulwakuna bwana bazze sente ze weziri. Era mugenda kundaba nga tugenze ne walala tutino kugaba obuyambi. Sente muzijja wanga nyingi. Sente mugenda zijja wezo. Muzijja wa sente. Muzijja okyakikola. Muzijja wa. Sente zino jenzijja omukulembeze w'eggwanga namutuukiridde nga njagala nze omukyala yadda nkwazana kuba omukyala n'abantu balala bangi tata wakirumira bangi betugenda okugendamu. No problem. Mumala okwonoona eggwanga lyaffe mwene mudduka. Enda kuwona katono nnyo. Temujja kudibaga ggwanga ate mudduke. Gwe kennyini okumanya bantu mwe muli basiru nnyo talina kye bakwagaza. Kati wagenda okukima ebbaasa wa Museveni Janet yatandika kukwata ku kabina ng'abuuza kino kituufu oba vako mweno video tebalina kye kuba bakulaba ng'ekidomola kankaddemu kano. Janet yakwata kabina ko ng'ayagala kumanya kino weesibye ekidomola bwe weesibye gundi fako. Janet najja nakwatako. Tebana kye bakwagaza kiki ekikuddusa presidential video zonna n'ensimbi video tugenda zisindika ku migration neno full combat gwalimu ya Air Force tugisindika ku migration ojja kudda tojja kubeera Canada pose nga togera kufuna papula mwayi musaaga muzanyira mbintu bino. Kati awo tuvuddewo njala tugende ku nsonga endala mmaze bategeeza mutegeere bulungi nnyo wasasudde babuloga bakole omulimu ogwo. Kati katusooke tutandikira wano currently wasanya Karo Charles Peter Mayiga Sano gamulengejja gwentandikiddeko. Njala tutegeeze eggwanga nti olunaku lwa leero okuva ku makya ga leero okuva omukulembeze lwe yagamba takolagana nguzi era n'alagira omukulu Mathasi Mpuuga Nsamba azzeeyo ensimbi oba yeetonde oba okukola ki omwami ono n'agaana. Kasooke mbategeeze
President teyava mu bbanga genda teekayo kiwandiiko ekyo nedda. Baasooka ne bayita mukulu munnaabwe bulungi nnyo. Yamugamba ensobi wagikola era nakkiriza nti ensobi yagikola. Bw'amala okujuza nti ensobi yagikola ne bamuwa ebintu bisatu by'alina okukola mwabitegedde bulungi nnyo. Ne bamuwa olunaku lulamba yerowooza akole ekintu ekyo. Olw'okuba nti omukulu ono alina baakolera baamugamba tokikola. Omukulu ono kati daily visitor ku CMY headquarters Mbuya. Bw'aba tagenze ye agenda ye Abedi Bwanika, Kazibwe Bashiri, Seggona Lubega, Joyce Baagala n'akabinja kalwe bagenda ba daily visitor okufuna instructions kyekiddako ku CMY. Nkiddamu abeera Mpuuga, Seggona Lubega, Kazibwe Bashiri, Joyce Baagala n'Abedi Bwanika tebava ku CMY kufuna instruction. Kati bamugamba no, togeza no resigninga. We are national resistance. To resigning resist. We shall back you. Kubanga bali babbi ne mu bubbi tebaswala. Kati kiri kye mbagambi wali nti waliwo organized criminals. Waliwo ne organized crime. Kati bonna abali mu organized crime ne organized criminals ne bajja babacking omusajja. Law society waya kugamba nti cha. That means President was right. Parliament batalina tteeka likuwa nsimbi. That means you are wrong. Ekintu adoyina okukola kyokka kiri ekintu eki kujja kuwandika bbaluwa resignation ebintu byandibadde bikola ki bikomaawo. Niyo olw'okuba nti mulinamu karika resistance. Yensonga lwaki waganya okukola ekintu ekyo. Kati public anaavaayo okunenya president onenya waabwe okujjako nga naawe oli mubbi era nkiddamu. Whoever comes out and defending Matthias Mpuuga and Sambandin's group that they are innocent, you too, you a thief. Yenna avaayo ku defending Mpuuga oli mubbi. You a criminal, you are corrupt and you a thief. Bwebe etteeka ligamba nti ennyukuta ebeera atekyuka kufuuka zedi kubanga omuntu amwagala. Mu principles zennanga omuntu nze nabagamba dda bamanyi on record. Ne bw'obeera mukyalange nozza omusango genda osaabe ng'ekibonezo. Kobere muganda wange kobere mukwano kasitozza omusango sikuwolereza. Abamanyi nga bwe neemanyi bamanyi. Nze ne bw'oggula olutalo ng'olwana n'omuntu nkuleka ne bakkuba n'ojja bulungi nnyo bw'okkiriza nti bankubye ne ndyoka kugamba ng'olabye. Kubanga sinze mba nakutumye. That is my principle. Era the principles of presidents zaalina. The moment you commit a crime, face the law. ANC gye twagala. N'osanga omuntu bamubyeko ettaka akaaba talina agenda mutaasa n'amateeka tegakyakola. Bassa omuntu mateeka tegakyakola. Bawamba abantu mateeka tegakyakola. Batuse n'okubbasereza omwomusolo amateeka naye gwe nova no defending nga omusajja etteeka yali limenye teririiwo. Mwenna abapolereza Mpuuga muli babbi. Birds of the same feather flocks together. Ebinyonyi nga bifaanaganya amabala n'embeera zaabyo ng'ebinyonyi byonna bibeera birina omuzegwe gumu. Nzize mbabuulira butya Yoseriti bahabulwa tebasira mutano wa Kalekezi wayagala okwawulamu Buganda okuva Robert Kyagulanyi Ssentamu mu baakalulu. Nga kyalina okukola kwe kuteekawo abeeyita Abaganda batandika okulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abeeyita ab'ebitiibwa. Njala sooka kutegeeza. Bw'oba oyagala ekitiibwa sooka weewa ekitiibwa. Bw'oba oyagala oweebwa ekitiibwa sooka weewa ekitiibwa. Tosobola kweyita wa kitiibwa ng'ate oli mubbi ng'oli mufere. That is impossible. One. Bwe nkugamba nti ebinyonyi bifaanaganya amabala n'ebiwawaatiro biwuka kyekimu era emize byonna kyekimu. Abasajja bano Museveni yamanya Kyagulanyi amufuukidde ekizibu. Alina omuteekako omuntu gwe bagenda okuzimba indirectly. Yabadde Matthias Mpuuga. Don't be surprised. Mayiga ne Mpuuga kuliko ajja okujjanga presidential candidate. Nkiddamu. Don't be surprised. Ku Mpuuga ne Mayiga kuliko agenda okujjanga presidential candidate okulwanyisa Robert Kyagulanyi. Those two. Kati omukulu ne bamukwatidde mu bubbi. Omwami ono wasaanya olw'okuba nti naye mufere mubbi. Bino bye yayogedde. Kastonyikiza obuweereza ekitiibwa ekigendera ku ntebe mwotudde kyekola kyokka.
era wano kanebaze kojjange Mathias Mpuuga kubanga naye aweereza n'aweesa ekitiibwa entebe ey'oludda oluvuganya gavumenti era aweeseza ekitiibwa obwMP obubaka bwa paalamenti abuweeseza ekitiibwa. Obukulembeze tubukola mu ngeri za njawulo. Ndowooza Honorable Kasolo yakyogedde. Tetugenda kulwako. 1. Abasajja bano bakola akagrupu kakabana akali emmengo nabagamba 96% abasajja bonna abali emmengo bonna banyalula bayingira during the regime of the former speaker the late Higiro Semajjege. Museveni we yakolera formation y'okuyingiza akabana emmengo kona nkiddamu omunyalwanda yonna aje emmengo yayingira mu system emmengo we wali omugenzi Higiro Semajjege yali omusajja omunyalwanda yasoko ya full speaker wa Buganda. Omusajja yakola omulimu munene nnyo okuyingiza abanyina ba Mpuuga bajjira baani bonna kati bana batanya bonna banyalwanda balina akantu tebayita visitance ate beewagira tebeekyawa tebeeyaamunkwe. Kati ono ali mu kwogera bino abbye ettaka lya Buganda assa abantu buli kimu bakikoze kubanga alina okudefending ono mission yaabwe. Kati njala tuve kwanjula katandike butereevu. Omukulu ono bwe yalabye mukwano gwe bamutwala n'avaayo n'ayogera. Kati nsooke mbazzayo kemabega. Lubaale w'omulamu tasamirirwa. Lubaale w'omulamu takola kitasamirirwa. Ate mmandu empangise tewangaala ku mutwe. Bulijjo mbagamba bw'oba oyagala okumanya nti omuntu aliko emmandwa kuba engalabi oba kuba embuutu eddakiika ziba 3 ku 5 emmandwa eba yavuddeyo dda. Bulijjo mbagamba ebigambo Abedi bwanika oba bwanika byayogera ebigambo bya Mpuuga yabisindika nga muwakana. Omukulu ono bwe yazze ku CBS nga amaze omukwatira mu kituli yagambye nti kibiina kifugwa family naye ebigambo ebyo Abedi bwanika yabadde nga ajjabyogera. Kati emmandwa ebadde ng'erinnya ku mutwe gwa Abedi bagiyita Mpuuga. Kati emmandwa ebadde erinnya ku mutwe gwa Abedi bagiyita Mpuuga. Kati bwe yamusse ku mutwe gwa Abedi n'ekwata nnyiniyo kennyini yayogeredde ddala ebigambo bye ebimu oli omukongozi Abedi byabadde ayogera ndoza mukitegedde bulungi nnyo. Emmandwa yalinnye nnyiniyo n'abyeyogerera bwannika n'abyeyogerera byabyogeredde ekyavuddemu akire bulungi tetugenda ku olugero luwanvu. Omusajja ono omuliro gumwokyezza ne kagurupu kaabwe. Wetwogerera olwaleero ekisinga okukwasa ensonyi wassanya kalu Charles Peter Mayiga manyi kuno kuwoli bajja kakusaliramu okutta olukomo lw'essimu ng'otudde wonna obadde otudde n'okubira ba MP bonna abava mu kitundu ekya Buganda ng'obagamba tebageza ne beetaba mu kukonda eminga Mathias Mpuuga mbu kubanga waliwo akabinja k'abaagala okutta bannabyabufuzi Abaganda. Eno statement kanjidde mu Luzungu. The so-called Prime Minister of Uganda, known as Peter Mayiga, the Munyarwanda who camouflaged that he is a Muganda. Today, since morning, he had been calling all MPs who are coming from the Uganda region, ordering them not to engage in any discussion of condemning the former leader of opposition, Mathias Mpuuga Nsamba, on ongoing investigations of corruption charges against him. So that gentleman, the so-called Katikiro, or the Prime Minister of Uganda, he's among the criminals in Uganda. So today, since morning, he had been calling one by one any MP who comes from Uganda. He was calling him, whether in the country or is outside the country. He had been calling them, informing them not to condemn or to talk about Mpuuga's case, because that he thinks that there are some people who wants to assassinate the Uganda politicians in Uganda. That is any order from Museveni. So he's trying to play down the forces from the oppressed people. Mukulu Mayiga bonna ba MP ava mu kitundu kya Buganda bakubidde essimu naye ofa kinensi
olwale buli MP mukubidde essimu era ojja kuŋŋamba nkitegedde ntya go and eat your mother something because mulo tutuna intelligence okutte kuva ku macho wedde okubira omu ku omu abaganye okukwata essimu zo bangi naye nga basinga obungi bakubidde balebe kuvaayo mukulu. First and foremost muli ku generation nkyamu twasoma tetwafuna mirimu bazadde baffe mbagobye ku mataka mutujja ku mataka tetukyalina mirimu buli kimu kisaanyizaawo tetugenda kusirika tugenda kwogera okusavinga generations bajjajjaffe generations of Museveni yazitta bakitaffe generations zaabwe azisse nezaffe zifudde kati ffe katusavinga generations zigenda okuddako nga tuvaayo okwogera kyonna kye munaatusibako oba we are hooligans oba tuli babbi oba tuli batemu we are ready to take that nga bwe munaagamba naye tugenda kwogera. Lwaki obadde okubira ba member parliament bali mu Buganda amasimu baleme kondeminga Mpuuga mwe babbi mwe abali mu Buganda n'abali mu Uganda essawa y'obubbi eweddeko temugenda nga kwekusa nga population ziri mu kusafaringa nga mumukusa abaana bafuna passport okufuluma bafulume gwa balinga abagenda mu gegenda nga mubegedde embuto mutambulemu SC nga mukola ebintu by'ekisiru gwe sebo okutte essimu okweba MP bonna baleme kwogera kati nkwabiza nkola kyonkola okikoze leero ekirala nzo kuprovinga nti oli mukyamu toli musajja muganda si musango kubanga obujulizi mbulina zembogera naye eggwanga lino Uganda n'Abaganda munyomanya ebigambo bye mbagamba naye biva ne musirika kitalo nnyo ekyajjajjaffe Luwomwa eyavudde mu nsi Katonda gwe yajjirudde ne bamutereka nenjala bagamba ekigendo bajjako enviiri munyiike bulungi nnyo jala mukyajinge bulungi nnyo omusajja omunyarwanda yayingira mu Buganda nga Hegero Semajjege ye speaker bano bonna Mpuuga ko bajjidde bonna baatuleetera ebizibu mukimanyi bulungi nnyo nakino kankiddemu jjajjaffe yattiddwa nabagamba nti 60% abantu batta jjajjaffe baava mu Mengo mwakirabyeko naye bwe mba mwagala kukwata musoke mukwate Mayiga mukwate Nabbosa Ssebugwawo with immediate effect oli gwe munoonya simanye yadduka musoke muleke musoke mukwate Mayiga mumukwate ne Nabbosa Ssebugwawo mubatereke emikono gitawumira muwemba bwe mba mwagala okufuna amazima baani abatta kubanga bonna okusinzira ku sose zange information tutambula ku bantu bano babiri okumanya abasajja bano batemu Mayiga yawadde order Church of Uganda tebakkiriza okusabira omugenzi jjajjaffe Luwomwa mu kanisa ya Church of Uganda ewangala mu ggwanga lyonna Uganda yatoye order nti tebasabira Luwomwa era tebamusabidde tebamututte mu church ya Uganda omusabira omusajja omukulu w'ekitiibwa oyo Mayiga teyavudde okwo nawa order nti Robert Kyagulanyi Ssentamu tageza ne bamuwenjogeza ku mukolo ogwo era tageza n'ayogera naye ekiswaza omugagga kwe kutana kentula ng'awoza nti nina ensente ndi ennyama buli kimu omusajja ono Omunyarwanda okumanya amanyira wetampusi kkondi obuvuna obudde obulombolombo n'obuwangwa neno tabimanyi mu Buganda kubanga musajja Munyarwanda omusajja ono bwe yawadde orders kubanga wabaddewo ekitiibwa yeyitawo ekitiibwa gyesebugwawo n'abala bangi nnyo waddewa mumyuka twaka Awaasi yamukiikiridde bonna abaaka bano nga bamanyi bonna tebazze ku mukolo ogwo bonna tebazze abaaka bano tebazze naye Katonda agamba oba tuga nti eryokaŋŋaana etonnya entulaga ensisiro zenkana ebyo Kyagulanyi bwe yazze ku mukolo guno wasanya kalo Charles Peter Mayiga olw'okuba nti Munyarwanda teyasobola kutegeera kiki Kyagulanyi kyali mu famire eyo muwulirize bannaye munyiige bulungi nnyo sina kyengenda bakolera omukulu yatowa order Mayiga n'agamba Kyagulanyi tayogera ku mukolo gw'okuziika jjajjaawe ow'ekika ky'endiga Luwomwa era abantu balina okwogera teyaliiko
naye olwokuba nti empewo za Buganda zasituka nga na Mayiga tamanyi bulombolombo nanono Mayiga kankutegeeze Luwomwe yandibadde taziika singa Kyagulanyi teyayogera oba teyakola mikolo egyo banyabo ne bassebo omukulembeze gwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu mujjwa ow'ensonga Muluja lw'omugenzi yajjaffe eyattiddwa era yaziikiddwa oba yaterekeddwa mujjwa ow'ensonga kati ono waakabano gundi Mayiga ne bano ba Joyce Nabbosa Ssebugwawo ne Bakawasi n'abala bafunye oda nga talina kwogera naye tebaategeera nti Kyagulanyi mujjwa ow'ensonga alina okumala ebibamba mu Luggya nga tebannaziika oba tebannatereka jjajjaffe Luwomwa Kyagulanyi amala kutuuka babategeeza nti mumanyi nti Kyagulanyi nno Ssentamu ye mujjwa omukulu ye mujjwa ow'ensonga alina okukola emikolo gino bw'atagikola Luwomwa taziikibwa Mpuuga gyebaleko gundi Mayiga gyebaleko ssebo gyebaleko ssebo ne Nabbosa mu gyebaleko Kawasi gyebaleko mukulu omukolo gwe mwagenzeeko singa Kyagulanyi teyazze kuwogera oba kukola mikolo jjajjaffe yali talina kuziikibwa kubanga omujjwa yamala ebibamba kati bwe yatuuse nga bagamba mumanyi nti Kyagulanyi azze kyati mu oda mugina talina kwogera nti ye bakitegera mu ddakiika ntono nnyo nti ye mujjwa ow'ensonga alina okukola emikolo baziike Luwomwa ne bazikubamu ne zaaka omuliro bwe zaaka omuliro ne bayinsisitinga tajja kwogera omukyala nga naye wa kitiibwa era nga naye wa NRM omukyala Sala Muwonge Nkonge n'abagamba bannange newankubadde tulina order from above Kyagulanyi butayogera ne mbadde mu kimanyi nti Kyagulanyi ye mujjwa ow'ensonga nti bw'atakola mikolo oba bw'atayogera omutaka taziikibwa Mayiga ne yeetakula ebigere ne yeetakula enkwawa Sala Nkonge Muwonge yabagambye Kyagulanyi bw'atayogera oba atakola mikolo Luwomwa taziikibwa taterekebwa mu kinnya nga tebalina kyakkola beebuuza akasajja katufuukira ekizibu mu byobufuzi katufuukidde ekizibu noono omutaka tetwategedde nti ateeka ekajjwa ak'ensonga munnange nga Kyagulanyi bamuleeta ng'akola emikolo gye egy'okumala ebibamba bulungi nnyo ng'amuwa njogeza olwamukwasizza enjogeza n'alyoka akukalakatira abasajja abali emmengo n'abali mu Buganda yabalese bonna yabalese bafumba miyajji bati kati addamu okumbuuza bani abali emmengo kikwatako gwe kozesa engalabi y'otegere bani abali emmengo kubanga Mayiga oba totegeera nti omujjwa nga yamala ebibamba n'omugaana okwogera kubanga tomanyi buwangwa nannono ogunywanga n'ogufujja yono nno wano ng'agenda ogikola kuba abamu temwagirabye yooyaawo sijja tteeka kuba muri mu music awe bakubidde mu ngalo n'ezinyokola akasajja ate katufuukidde ekizibu sitaddeemu sound kubanga for copyright reasons zisobola tteekamu sound olwo agenda okukola emikolo ng'omujjwa abo bamukwasiza enjogeza n'akola emikolo gye nga omujjwa omukulu n'emirala gye mwategeddeko
akomwewo mangalita nalunkuuma nyaniriza kujjange omutaka Luuma omujja era nyaniriza emikisa nyaniriza obulamu nyaniriza enkulaakulana n'okwagalana. Kati lego bayita omujjwa kati mayiga etakimanyi nti bate basobola kukola mukolo gwonna nga Kyagulanyi takoze eki tamaze bibamba bya mu lujjolo. Kati basajja batudde Emmengo abayita Abaganda abaakabano wano era ng'akola emikolo ng'omujjwa ow'ensonga. Kukitegera bulungi nnyo ne baali bamuganye okwogera ng'akola emikolo egy'ensonga ng'omujjwa omukulu mu lujja olwo. Katuddemu mbuli Abanyarwanda bali Emmengo. Kati mu kkowe erimu abasajja Abanyarwanda bano balwanyisa nnyo omwana ekyo bamanyi balwanyisa mpewo za Buganda. Kambazzeeko katono nzize mbagamba nti sekita ya boda boda yamambirwa abasajja ba ISO abaseemwayi abagikolamu. Katusooke twejjukanyemu katono Uganda ebaddemu abantu bangi abakoze ebyafaayo ebyokuyamba bannayuganda naye nga tebafuna midaali with immediate effect. Manyi kuno omukulu akulya Seemwayi kwali James Birungi, Damulya Christopher wa Crime Intelligence kwali, owa ISO kwali, oba ESO kwe bali, aba SFC kwe bali, manyi kwe muli. Njira bategeeza bagundi. Killing or abducting Ugandans is not going to solve any political turmoil in Uganda. Just is going to increase tensions across the country. And it won't stop. So killing innocent Ugandans, oba okutta bannayuganda nga olwa personal benefits nga mukimanyi nti ensi yammwe, it won't solve any problems mu Uganda. Kasooka ategeeza public. Mu Uganda baba bagenda okutta omuntu Seemwayi, Chieftains of Military Intelligence ne ISO basindika group z'abantu 3. 1. Basindika abagenda okutta. Basindika group esooka egenda okutta. Mu kifo kyekimu ne basindikawo abagenda okutta ate abo bennyini ababasse. Ne basindika ne group eyokusatu egenda okukyankalanya obujulizi. Mukitegedde bulungi nnyo. Buli basindika group egenda okutta kubeerako group endala 2 ezijobera. Bano abagenda okutta bwe batta nga basse bulungi basobola okweyongerayo. Bwe bamesinga oba ne batatta eno group ey'okubiri yeemaliriza omulimu either okutta target oba okutta n'abali abalemeddwa. Group esembayo yejja okukyusa obujulizi bwonna poliisi eya forensics bwe yandibadde ejja ku ground yawo. Zamutegedde bulungi nnyo. Njala mufune bulungi nnyo. Kati musaga ya jjajjaffe omwa mwina kye mutaategedde. Guy gwe mwalabe wa boda ayogera is not an usual boda. Si ye muntu wa boda wa bulijjo. Ono Guy operative wa Seemwayi. Is not unusual boda rider. No. Ono Guy wa Seemwayi. Mwalabe video mutunuulire body expression ye engeri gyayogeramu gyakitulatingamu ebigambo bye n'obwangu Museveni kwe yamuyitiddeko Moa Medo. Njagala musooke mutegeere omwami si wa boda nga wa bulijjo. No, it is impossible. Ono y'omu ku bantu abakolera state ababeera mu sekta ya boda. So si wa boda. Mutambuze video. Ono si wa boda. Ono operative. Ngenda bazanyira ka video kana njala mutunulire amaaso gano mutunege gyayogeramu ebikolwa be ababoda betumanyi bulijjo. 1. babera n'enviri tezitegereka bambadde ambadde bijaketi boogera bapakuka byewo use boda wa bulijjo ennomo boda rider ebigambo biba bipakukapakusi naye ono ebigambo bye abigatta bulungi era bigobera bulungi nnyo. Yatuuse n'okugamba nti bwe nabadde ngo abasajja nti ye
ne mukwata naye nagenza okuwulira nga guy alina training emala kati owa bodaboda otegeera otya omussi gwa sente yabadde ne training emala gwe ngaani gwe training ki gy'olina esobola counter attacking oli kyenjagala sooka obba ogamba ekirala kuba tumukola mu forensics yagambye nti yalaba omusajja nga ajjayo emmundu era n'agikookinga kyebayita okucoaching emmundu ffenna ba civilian abatamanyi emmundu the moment omusirikale agula akabaati bw'ati papa n'acoaching emmundu civilian yenna ali waawulira sawundi eyo akyuka ekiddako okuteekinga kava bakudduka but guy yanyumizza firimu eno ng'alaga nti omusajja akoochinga emmundu ng'amulaba n'atuuka ne ku target ng'amulaba kubanga the moment kasita omuntu akoochinga emmundu kimenti waliwo agenda fulumya essasi balifulumya bagifulumidde kwani ye ng'akyalaba kati olyoka engeri gye bamuddusizaamu omuntu walimu omudaali tulina abantu bangi abalina okucelebratingibwa mu Uganda abatawula omudaali ono yatuusa atya okuba omudaali kubanga is an operative ono si wa bodaboda nga bulijjo akatambi mwakalabye njagadde musooke mulabe bwayo ono kuba boda bemumanyi mu Uganda musooke muwulize ebigambo byo bulungi nnyo mbatwale ku Museveni ngejjamwa nengeri nimulabe boda nange bamu omudaali then tugende ku bintu ebirala ddala kwanze namulabidde ddala okuviira ddala wano wennyini oyasigaddemu akalamu ye yasse yamukubya amasasa 3 nga ndaba bwenti era ne mundu yagikookinyize wali nga ndaba ye yamulabye mukubya amasasa 3 ng'alaba ne mundu yagikookingidde wali ng'alaba ne mundu yagikookingidde wali ng'alaba kyebayita okucoachinga emmundu kasita ojjako akabaati bwe kapapa sound emala civilian okugwa kabuba okudduka sound y'oku openinga emmundu okugula sefu yayo kiba kitegeeza civilian yenna abamanyi sound y'emmundu nga bagudde akabaati either aba yaddiso oba yatekinze cover naye ono erabe nga bakuba amasasi era yagikookinze ng'akola ki ng'amulaba tugenda mu maaso kankabadire wano katono muwulire bulungi nnyo ddala kwanze namulabidde ddala okuviira ddala wano wennyini oyasigaddemu akalamu ye yasse yamukubya amasasa 3 nga ndaba bwenti era ne mundu yagikookinyize wali nga ndaba bwekityo ayabadde talina kyayogera kwanza oyo gwe nakutere yabadde na ssimu yabadde na kintu kyonna era bwe namaze omufunza olw'amaanyi ge nabadde nawe kuba yabadde ne training y'amaanyi bwe yankutte mu bulabu yabadde ne training y'amaanyi ne bwe namaze omufunza ng'akomawo akwate emundu ategeera nti emundu age gabadde amaanyi ge yabadde ne training y'amaanyi how can you verify the training between you gwagenzo okukwata ataaka naawe ataakinga wategedde otya training y'oli nti oli ali more trained gwate omuntu ali more trained noga nti omusinziza amaanyi gwe nga toliwero training oli just boda rider tugenda kukwata video eno mpola mpola mbatwale ku ya Museveni ng'amuwa medo bamukuba amasasa 3 ng'alaba emmundu bagikookinga alaba mpulya bulungi nnyo ne mu kulwandagala wali yategera nti gaya ina training ne kati bobanga ali akusinga training ola nti he is well trained more than you kati ategwe wali ki goli ki tugende maaso ajibaako era talina kyeyazeemu kwogera mpaka ejambo wali waggulu nga amaanyi ampita akatabaaza abudu tulansa yankubidde ejambo wali nga tannaba kufa era ne muddamu nampitako yabadde yakampitako bwati emabega ne wajja wa boda Transa Bossa Electronics jajjaffe Luwomwa yamukubidde ejambo ng'amulaba omugenzi yakubira ono jambo ng'amulaba n'amuyitako kati ate bwanga Transa yakubira jambo ng'omulaba n'akuyitako nolaba we mundu ng'agikookinga ayolekere wali Bossa gwe ng'olina boda nota ku banduulu
mumanya gonna gwe Katabazi nange omugenzi yakubira jambo nga yakakuyita kadakika katono nnyo ow'emmundu guno omulaba nga agikookinga ng'ayolekedde target ng'atoli yakakubira jambo omumanyi notaga nti owaayi mukola kigwe kimugenda okukola gwe manyi mwe mbeesobolera boda nga alina baaga wano najjayo baaga najjayo emmundu n'agikookinga ng'olaba neŋŋamba abaabaddewo awo omuntu alina emmundu tali muleeya tali mu yunifoomu asa nesigala nga mugoberera bweti nga mugobereza amaaso okutuusa we yatuusaawo awali omwala twansa n'abanga alinnyamu katono bwe yalinnyeemu katono n'owa bodaboda n'ayimiriramu bwe yasimbudde n'asimbula bwe yatuuse wano nga nze nkyamugobereza amaaso n'akuba eŋŋombe ya piki n'abanga amuyitako mu kuyitako bosa n'abanga akyuka bw'ati mu kumutunuulira bwe yamutunuulidde ayabadde n'emmundu n'ava ku piki emabega n'amukuba amasasi 3 n'enkuba enduulu neŋŋaba nange basse bosa n'ensimbula piki n'engoba omusajja omujjaawo ne tutuuka nabadde nkyavuga ne munnange omulala nanneeyungako ne tugoba omusajja n'atuuka ali waggulu n'ayimirira n'antunuulira bw'ati bwe yantunuulidde n'azzaayo emmundu n'agisiba mu bbaaga n'asimbula piki bwe yasimbudde piki ne mugoba ne mulemerako n'atuuka eri ewansi bambi bwe yatuuse ewansi bambi nakkirira bwe yakkirira ne mulemerako ne tumulemerako n'atuuka kuli oluguudo lwe bakola n'aggyayo emmundu mu bbaaga n'agikwata bw'ati nesigala nga nkyajja bwe namutuuse bwe n'abanga akyuka bw'ati okunkuba amasasi banyabo ne bassebo mwenna bampuliriza teri muntu wa bulijjo asobola kuva ku crime scene batidde omuntu nga bakozesezza mundu n'ogoba omusajja ng'omanyi nti alina emmundu n'atuuka ogijjayo n'osigala ng'omugoberera unless nga mwabadde muli mu mission y'emu najja emmundu n'agikutunuzaamu unless nga mwabadde mu mission y'emu nga gwadde olina ku cleaninga mess Peri. Tugende maaso. Zene munange mukisa. Emmundu n'emusimatuka n'egwa mu mandigaadi. Mu mpaji. Bwe yagudde mu mpaji ne mugwira ne mukwata mu bulago. Nange nankwata. Nalwana yadde mwana muto myaka nga 19 naye nga alina training ze namusinzizza. Gayo n'ayogera akulaga nti oli emmundu yagimutunuzaamu nga ku boda ono yabadde yeevuga yokkoba ku boda kwaddeko amuvuga kubanga teri muntu asobola kuyimirira tasobola kubanga yeevuga ne semutayima omugoba bwayina emmundu bwajje bwagikutunuzaamu ng'ali yekka wenjagala musooke mufunemu awo ekibuuzo Guy ku boda ali asigaddeko bwomu oba kwalika amuvuga. Kibuuza. Eyayina emmundu yayina amuvuga oba yali yeevuga. Tukyagenda mu maaso. Naye abadde ne training nga y'amaanyi nnyo. Ekyandeetedde ekyo goba omuntu w'emmundu nga sirina mmundu bosa mukwano gwange yandabi yabadde ne training y'amaanyi nnyo ekyamuleetedde ogoba w'emmundu ono lwakuba nti bosa mukwano gwe tukimanyi nti abalabi baffe be batubeera okumpi ate batumiza omusu Guy bwe tudda mu kunoonyereza okutuufu olina kubeera mitala amayimbwa nga nenna bugisi mufungize nga tolina woolabirako wadde akatuli okula ku munyenye
otegera otyo omuntu nti yabadde ne training tosobola kumanya muntu ana training gwe kubanga bwola muntu nga ina kitegeeza na you are more trained than him katugambe nti kambule kubiri mu mbayo mpira binyi mani ne Manchester nga zeekutte okumanya esingako gye waayo o amaanyi egifuntula gikuba n'egiwangula kati gobogamba nti oli yabadde ne training ya amaanyi ate gwe n'omuwangula gwani mpozi ssebo yabadde ne training ya amaanyi gwabadde na just a mere boda rider gwabadde ki era njala soka kubuuza bw'obanga wagobye omusajja newegattibwako n'omulala omusajja n'ayimirira omulundi ogusooka n'ajjayo emmundu n'agikutunuzaamu n'amala n'agizaayo n'asimbula n'addamu n'apaakinga ye kennyini n'ajja n'akwataakinga he was the first person to attack you yakoze counter attack akwataakinga ajja gwe mu bulago ayina mundu ajjase ye yasoose okujja okugwa mu bulago tukyagenda mu maaso ira mu covid kati bwe nalabye nga bamumaze omukuba amasasi nadde sina kyakukola nange nenewaayo oba nfa nkole ki nfe naye ekintu kye yankolera mu covid kyansingira n'abantu ab'enganda zange abaani kuba yasobola okumbeererawo kati nange bwe buvumu bwe namugobye era bwe namaze okukwata oyo omusajja nalaajanye nnyo era abantu babaddewo temumutta tumuleke tufune information abantu ne bagamba twakoowa kasita ayina ekizibiti kya mundu ate omuntu gwa sefe nafena tumukola ki tumumanyi bw'abassa omuntu naffe katumutte nendaajana nnyo era oyo omusajja yasigaddemu akalamu obuvumu bwona bwavudde ku nze nti n'ebimu bankubye nga ntaasa baleme kumutta naye ng'abantu ekyokukola tebakola ki tebakirina then ne munnange omulala ne bagoba oli eyo bamutuuseko ne bamutta naye uno nalwanye ennyo nga tebamutta yensonga lwaki olaba yasigaddemu akalamu ne poliisi we yajjidde abaddewo wali fansa yankubidde ejjambo nga tanaba kufaayo ladies and gentlemen on operative tabamalira budde on operative kati bwe tuvaawo katugende ku mukama wange amwebaza omulimu gwe baakola njagala osooka otunuulira omwami ono njagala osooka otunuulira omwami body language facial expression engeri gyayimiriddemu n'engeri gye yakuttemu ka medo sooka otunule facial expression body language n'engeri gye yayimiriddemu ng'akutte mmede eyo oyo si boda wa bulijjo no ono operative wa seemwayi ono si wa boda nga ye bw'agamba no ono operative naawe awo tovuddewo katugende wano njala kuzanya ka video kano nga bamuwa omudaali ate ne gurupu yange ya bodaboda zammwe ngenda kubayamba kubanga nkoze ekyobuzira okoze ekyobuzira nawe ofuusa omunansiko nganze kati bagenda kukuweeza kati omuntu wa bulijjo ne bamutwala okusinkana Museveni bw'aba ayimiridde bw'atateeka mikono mabega bw'ati agiteeka no mu maaso nga bw'ogiwe ne kasitobera kwatizi automatically is an operative kasitobera kwatizi what you are an operative you are trained operative kasitobera kwatizi what njera mudde mutu ndi omwami ono
body language n'ebikola byaddaako kuba emikono yose n'agiteeka najjukira nti aline mukamaawe naddayo ku atizi kiba kitegeeza nti emikono gitadde mu position yemu wano ku magulu kitegeeza you respect your boss kyekiruyita atizi njala kadda musooke mulabe ebikola byadda akola mujja kulanga zeekwa onomo person nga tamanyi protocol y'amagina ki emikono oyinza ogiteeka wano oba oyinza ogiteeka ne respect ne nga you just a civilian a trained soldier oba operative kastabera kwa atizi don't ask yani tubula mu train baga nti atizi kankabadde mwana mukategere bulungi nnyo n'agamba grupu za mweza boda boda ono yabadde omu yakoze omula ate grupu za boda boda ziri meka njala mutune body language a normal person nga civilian bw'aba agenda kusinkana omuntu omukulu emikono gye bw'agiteeka wano oba ogisibira mabega bw'ati kasita omuntu ateeka emikono ku atizi bw'ati abeera trained operative ku atizi kati mudde mutumanyire musinika ebinyo wano kankadde mbutereevu bulungi nnyo ate ne gurupu yammwe ya bodaboda zammwe ngenda kubayamba lindako nkaddemu wano wait a minute ate ne gurupu yammwe ya bodaboda zammwe ngenda kubayamba kubanga ekikoje kyobuzira awo yasoose awo najjukira nti aline boss n'addayo ku atizi omulaba awanyumya naye wano wenyini agenda kuddayo ku atizi wamala okuexperinga agenda kuddayo ku atizi uyo azze ku atizi mumula bulungi nnyo Ladies and gentlemen present, on behalf of the Office of the People of Uganda, to all civilian activists who have contributed, on the 25th of February of this year, Mr. Katabazi arrested the assassins of late Engineer Daniel Bosa, the clan leader of the Ndiga clan, and the proprietor of Transa Electrical Services and Contractors. He was shot a few meters from his residence in Lumbuye in Kampala City. Mr. Katabazi, with help of other residents, pursued and intercepted and disarmed the assassin. He also urged the angry mob not to kill the assassins in order to have the incriminating evidence intact and for justice to prevail for the murder of Engineer Bosa. In line with the National Honors and Awards Act of 2001 as amended, His Excellency the President of the Republic of Uganda confers the Naluhale Medal on to Mr. Abdul Katabazi for exhibiting exceptional courage and heroism, regardless of his personal safety, in attempt to apprehend the criminals who are armed and for countering them not to escape after the murder of the senior citizen, late Engineer Daniel Bosa, the head of Ndiga clan. Tuina bahiro banji mu Uganda abakoze bakola waliwo omwana oba Namaganda if I'm not mistaken taasaba ne mu muliro gwayo kya essomero ly'Ebuddo n'abaana bangi nnyo n'abantu abataasa ono omutolo w'Omuganda apuuli nga bagudde mu eryato ligudde mu Lake Victoria gye bali bagenza okwepica n'okunywa omwenge abali stewing bonna abantu abate kuli n'omu yafuna mudaali so kati bantu bangi bakoze ebintu biri extraordinary
mugwanga batafunanga medal, but from nowhere within 2 days ebintu mukula byonna bibala bisabula bisa kubanga mwina cow mentality. Please muleke kubuzaabuza abantu. Mission mwade mujimangale babagamba nti 60% mmenge ekirinamu 40% semwayo mulimu egumanyi bulungi nnyo. Okitegeera kati yensonga lwaki mugenda mukwata abantu mwagala kubuza evidence naye ffe tujja balabisa mumugende mu maaso nga mutta katugende mu maaso. Oyo mbadde njala mulabisa n'abantu bona abantu bategeere. Kati njala tegeze gwanga nti mwenna abayina abaana bammwe abali mu makomera nyongera bategeeza nti abaana bammwe basinga obungi muyinza obutaddamu balaba olw'ensonga abaana bano bafiirayo. Wetwogerere essaawa zino amakomera gasinga obungi mu Buganda emmere yaago erimu obutwa era ng'oni average buli komera olunaku baziika abaana batali wakati w'omunana ku 10 makomera gonna buli komera eno njogera ku Luzira prison yokka ne Kitalya n'amakomera amalala. Ekisinga okutta abaana bano emmere gye babawa eri contaminated n'obutwa babagema phosphate bakuba amadagala amafu okuba nti babatta mu nkola ey'ekitta mpola. Era njala bategeeza nti mwenna abaana abali mu makomera si buli musibe gola mu komera nti musibe abamu bambega kubasibe 10 abeera mu makomera kuba mu cells 8 muli basibe ababiri babeera bambega nga bafuna information ogijja mu makomera ogiza eri bakama baabwe okutegeera mission zimuliko nabaani abasigadde ebweru ekyo nakyo mujumwine kimanya. So mutegeere nti abantu abo abaana bafira mu makomera nti basobola balaga nti gundi yafudde olw'ensonga nti abaana bano babawa emmere enfu n'okubawa eddagala ery'okubagema nga baga nti babagema hepatitis B nenga vaccine gye babakuba ya butwa. Abaana bano bafiirayo mu makomera naye teri n'omu alanga nti omwana agundi yafudde oba ki ti omwana agenda kudda. So ekyo nakyo mukitegeere. Kati buno bakanjala bugende bajjajjaffe abebika by'Abaganda batali nsowole njala bugende eri abalangira n'abambejja ab'ensonga ne bannayuganda mwenna. Nina information entegeezezaako nti akabinja k'omusajja kubayita Kalekezi Kaihura kawereddwa task ey'okudda mu buto okutandika okusanjaga abasajja n'abakazi naddala abalemedde ku nsonga za Buganda. Era kino kigenda mu maaso ng'akabinja kano katandise okukola omulimu guno. Akabinja kano kadde kabulako abantu bakayihula abassi abafulumiziddwa mu kkomera. Kuno okuli Nixon Awesigire eyayimbuddwa mu kkooti y'amagye oluvannyuma lw'okumwejjereza emisango n'abalala babiri okuli Ernest Muhangi ne Kano Ndahura Atwoch. Bano badde bavunaanyizibwa emisango gy'okuba nti benyigira mu kutta n'okuwamba n'okukusa Abanyarwanda mu kabinja ka Boda 2020. Kati akabinja kano kavuddeyo konna nga ne mukama abo wali mu service. So ntegezeddwako ntegeeze kekano wano ntegezeddwako ntegeeze bajjajjaffe ab'ebika bya Buganda abatakolagana mayiga abalangira n'abambejja n'abasajja abamanyi byafaayo mwegendereze nnyo. Akabinja kano kagenda tandika okuyigga omu ku omu. Era we bagambidde nti ab'enkima mugende mukebere ku jjajjammwe era n'essaawa yonna ayinza oddusulamu akaba kubanga n'ekimuluma tekitegerekeka. So jagadde mbategeeze nti akabinja kafulumye main nekalina kujja oli Muganda yenna akyali resistant ku nsonga eyo. Ensonga endala mwenna banyinaze abali mu Middle East abagenda okukola bemuyita bakadaama babayita bakadaama mubere very careful nnyo kubaana abadde bajjaje buvuddeko n'abala bakyajja bwe bayingira abaana 10 abasatu bakozi ba iso ne semwayi bano bayina mission gye bayina okutuukiriza mu mmwe. Muyinza otandika okutuka ekikutuko oba okubuzibwawo mu mawanga gye muli nga saawudde mu ggwanga ki nemmende batagetinga nnyo Saudi Arabia batagetinga nnyo Qatar batagetinga nnyo ne United Arab Emirates zonna
era obutwa bungi nnyo Dubai abantu bangi bafiire Dubai nga tewali ategedde ba operatives mwe bali abaana abawala nga bajja nga ba maids abala bajja nga bawaita n'abala bajja naye nga mirimu gyabwe gya kusaasanya butwa so mwenna bakadama oba shagala mwenna bategeeza mbere careful nnyo abantu bamutamayiro mudiringa nabo mulimu aba iso ne semwai abazze obakolako emikolo so mbere nga mukimanyi bulungi nnyo olw'ensonga nti emirimu gino bagenda gikola nga tebesiseemu olw'ensonga nti bakikola. Alright, njala tugende ku nsonga endala. Buno obaka njala bugende eri mwenna Abanyarwanda bagufudde omuze okumanyira eggwanga Uganda nga mulowoozesa abantu nti muli ba mugaso nnyo okusinga bannayuganda bazaddwa mu nsi eyo. Ndowooza mwandibadde mutuuza entwingiriza mmwe wansi n'engalabi zammwe ne mwekkakkanya. Abanyarwanda abasooka mu Buganda ne mu Uganda baali bakkakkamu nnyo era nga tewali abalinako buzibu. Ne mmwe muleesa akamanyiiro ne footilizi mu myaka gino olw'okuba nti muyina emmundu n'amateeka ne mugabuuka. Mu kawaayiro ka ssemateeka afuga okutambuza n'okuyingiza abantu ne bannayuganda be baani mu constitution ya Uganda kakutegeeza bwe kati. Omugwira yenna ng'oli mu Uganda nga tewazaalibwa mu Uganda tuli munnayuganda. Omugwira yenna nga wazaalibwa mu oba kankidde mmwe nti omuntu yenna nga muzaddewo si munnayuganda nga mugwira ne bwakuzalira mu Uganda tofuuka munnayuganda kuba ne muzaddewo mugwira n'abaana boozadde babeera bagwira. Etteeka liri loud and clear. Lisoma nti omugwira yenna mu Uganda toteekeddwa kuba nti ofuna obutuuze n'abaana boozadde babeera bagwira. Kati mukulu Frank Gashumba n'akabinja kamwe ekibalwanyisa ennyo n'okwefubutika ku bannayuganda mukimanyi amateeka bagasoma. Kino kituzaayo Museveni naawe kennyini okimanyi nti taatawo si munnayuganda taatawo munyarwanda kitegeeza etteeka lyekwata azuwero Janet azuwero Didigi azuwero mwenna Bagashumba kuba kitaawo yali forena naawe baakuzaala oli forena so mumanyi kye mudiringa nakyo. Etteeka liri loud and clear. Muzadde wabeera forena naawe omwana gwazadde mu Uganda obeera forena. Mukimanyi bulungi nnyo mukitegeera bulungi nnyo. Okubeera citizen w'omunnansi olina okubeera ng'oli ki nga muzadde w'omunnansi naawe olyoka ofuna obutuuze. Kati mugende empola mateeka mugamanyi mwenna mukimanyi. Ba Franka Kajiji mukimanyi. Ba Samu Kuteesa mukimanyi. Amateeka ga loud and clear era mutumanyire empola. Ninde mukatono wano kati kambanyonyere kintu kye sabanyonyodde wali mu ddakiika zino entono tukitegeere bulungi nnyo. Nabagambye mu Uganda mulimu kye tuyita organized crime ne organized criminals. Kati mu organized crime gy'emisango egiddizibwa nga miteeketeeke bulungi nnyo. Gamba ng'okutta abantu nga kuteeketeeke bulungi nnyo, obufere, obubbi bw'ettaka na buli kimu kyonna nga kyonna kiteeketeeke bulungi nnyo. Ekyo tuyita organized crime. Bw'ogenda kwero si wanu tagenda kuyamba, ogenda kwero si ttu tagenda kuyamba, ogenda kwero si firi tagenda kuyamba, ogenda ku poliisi tagenda kuyamba, ogenda mu kooti tegenda kuyamba kubanga
kire ekintu omusango okuguza n'abaguza bateeketeeke kubanga kyekyo bayita organized crime bagenda okuzza omusango nga muteeketeeke bulungi nnyo y'ensonga lwaki bakubbako ettaka poliisi era sinogitegeeza neesulebwa naggamba n'ogenda ku poliisi neesulebwa naggamba n'ogenda mu kooti nebesulebwa naggamba ekyo tuyita organized crime kati organized criminals bebo abazza emisango nga beeteeseteese kati mu organized criminals Museveni mwali is an organized a chief organized criminal muno mulimu courts of law ezijuddemu abalamuzi nga nabo bali mu kabinja kano police mweri mu kabinja kano abasawo mu bubinja buno mwebali nga nabo benyigira mu kuza emisango miteeketeeke mulimu bannaddiini weebuuza munnaddiini okujja okusirika nga abantu battibwa nga akimanyi battibwa enguzi ziriibwa abantu bakola kibawambwa nga tayogera kiki is among the organized criminals abateeketeeke yajja okusanga Museveni nga akimere Museveni mutemu yajja okugamba Museveni abeere okubanga atereze eggwanga nga akimanyi nti eggwanga ki tugenze ku politicians nabo nga bakola ekigambo kyekimu bali mu organized crime group eno nga mwebali tugenze mbeeyita bebitiibwa nga nabo mwebali owoza kwekuba nti kangende kugundya nyambe nafunye ekizibu kubanga wakitiibwa agenda mu kubira essimu tajja gikwata oba agenda kuwuliriza ensonga zo bw'amala oziwuliriza olumala oziwuliriza nga nti tunaalaba okuddamu okubira essimu nga takyasobola gikwata oba nga akyusa olulimi is part of the organized criminals yensonga lwaki wasanya kalu Charles Peter Mayiga yegasse mu kusindiikiriza n'okuwagira ebikolwa eby'obufere by'obuliwenguzi mu ggwanga kubanga naye is among the organized criminals abali mu Uganda abali mu Buganda ndoza kibanyonyere bulungi mukitegedde bulungi nnyo kati organized crime ne organized criminals babeera above the law until gwe munnayuganda lw'osituka owambe obuyinza buddeyo ku ssemateeka w'amateeka n'ebiragiro ffenna kye tulwanirira naye bwe tunaaleka organized crime egende maaso tuleke organized criminals nga bafuga eggwanga jjajja bagenda tutta bagenda kutwala buli kye tulina bakitwale nga bakimanyi nti bakitwala lwakifuba buli muntu kyova olaba bagashumba badifendinga Museveni ba MOP badifendinga obubbi bannabyabufuzi badifendinga obubbi bannaddiini badifendinga obubbi abayita biti badifendinga obubbi parliament ejjuddemu ababbi buli wamu waliwo ababbi abo kye tuyita organized criminals they are well organized and connected okitegedde bulungi nnyo yensonga lwaki bujinga asobola okutta omuntu n'asigala nga obujuzi muluma nga atambula firirira gye nawumula n'okuuma nga tewali amukwatako ninga omuntu yamusse kubanga is connected ku crime eri ku group y'aba criminals abali organized kati mwabatali mu organized crime nga mwagala mukozesa amateeka yensonga lwaki abaana bannupu battibwa bawambibwa basibako emisango gy'obuyeekera n'egyokulya mu nsi zaabwe olukwe ndoza ofunye enjawulo wakati awo kuba mbadde njala basomesa ebintu bino bitegeere wakati wo organized crime ne organized criminals kati tudiringa n'ebintu ebibiri bannaddiini mwebali bannamateeka mwebali bannabyabufuzi mwebali chairman of Suwan mwebali bapoliisi mwebali bano bakatikkiro mwebali buli wamu bonna mwebali bali bati luza mukitegedde bulungi nnyo kibanyonyodde bulungi nnyo ye Uganda gye tulimu olwaleero so don't be surprised okulanga Mayiga defending Mpuuga don't be surprised ngeyita lawyer a defend nenga lawyer means a practicing amateeka gateekebwa mu nkola nga ata a promoting a defending omusango omuzzinga bwe guli kati abatali mu organized crime Uganda Law Society get no ensimbi Mpuuga azifuna mu bukyamu n'abavudde bona ne bakondeminga bamanya amata abo tebali mu organized crime kati abali mu organized crime mulimba bloggers bo wasena jana yogere ekigambo nga takirinaako mutu n'amagulu is among the organized criminals mukitegedde bulungi nnyo bafuna ne bapalapaseo ku social media ne bajja ne boogera ekigambo n'akuteekako omugambo omunne kubanga bana bamala okubba baga kati tujja fune ba PR bagenda ku social media boogere kino na kino
najja nateeka ekigambo n'asirika on daily basis bogwe mulimu waabwe ababloga ba NRM kubanga badefendinga organized criminals abali mu government Uza mukitegedde bulungi banjagala mbasomesa ekigawo kino mukitegere mumanyi kyemudiringa nakyo babasinga omujuma temukitegere timate ero sitanyambye polisi tanyambye ate nakubidde chairman sifiri tanyambye chairman sifiri tanyambye MP tanyambye those are all organized criminals. They are connected. Ogendo tukoyonga father kwefuulidde mususudde akwefuulidde wa police akwefuulidde okitegeera kubanga bali mu ka group ako okitegeera bali mu ka group ako so ye ensonga ndoza saagala bamalira budde njagala video eno ngikome wano tusinkana ku Lwokutaano saawa zijja kuba 2 ez'akawungeezi bwe kubanga kwe kusiima ebisigadde tujja buuliza ku Lwokutaano ndowooza byebyo ebisigadde tujja buuliza ku Lwokutaano kubanga namawulire mangi ate obudde bugenze naye nga buli omu ategeere kyekigenda mu maaso mu ggwanga mutegeere bulungi n'olw'ensonga eyo mukama bankumiratakumira mpeera tusikale ku Lwokutaano saawa 2 n'ensiima nnyo byonna bye mwakoledde mukama bankumiratakumira mpeera Uganda mulina ogironda by all means nga nfundikira abataategedde ebigambo bya president byagambibwa ati bwe kubanga kwe kuyimirirawo ku mazima kulw'ekibiina n'amazima gennyimirirako nzikiriziganye n'abaagala okwawukanako nange oba ekibiina okuyulikamu naye nga nsigadde ku mazima yakkiriza kubanga akimanyi abasajja badiringa nabo badde abamanyi. By the way, for your information, President buli muntu amumanyi amuliko ne byasuubira okukola ne byagenda okukola just asirika busirisi n'alinda time, but he knows each and everybody and their mission. Bonna abamanyi. He knows each and everybody and their mission. Bazimanya azimanya asirika busirisi. Okitegedde? So bana abantu bali balina mission nga baloza ati banda Uganda tebasobola kufuna abantu boogera bya bufuzi na kubyogera. Yensonga lwaki twabera ko TV e Kampala ne ku radio nga tulyako abantu 8 bokka batuzanyira ebyobufuzi kati abana basobola obyogera kati ye challenge balina abantu bano. Luli babera nga ati radio kuberako gunne basobola twogera kati nowadays buli mwana akwata essimu nawaye ensonga ze nazulitsonyinga. Yensonga lwaki kati buli muntu ali mu panic kubanga buli muntu asobola okweyogerera ensonga zino. Okitegedde? Kati challenge balina abantu bano. Ekirala nga nfundikira. Nabagamba abantu abavuma obango lya kuvuma. Si ba solution no. Monsi engonjufu. Omuntu mu challenging ne information kuba bono wemula information tagenda gifuna. To challenge ga muntu na kumuwe mulwa kumuvuma no. Omuntu mu challenging ngo mwa information oba answers kuba bono wemula tagenda tegeera kuba na information tagenda tambula. So abasajja ba NRM n'abantu abakozesa okuwemula ekyo tekigenda kujjawo fact nti enseri mwagala kutta bantu bamale no tekijja kukola. Okitegera bulungi nnyo. So kati omuntu akozesa okuwemula ng'ovuma omuntu ng'omuwemula no tekigenda kukola. Vaayo defending ekintu ng'olina facts. By the way, ebintu byemwogedde ku Kyagulanyi bingi. Bulaka mayiro propaganda ne bukimbyo kyonna. Kyagulanyi ayina obuyinza obusobola okuwabira omuntu amukolako defamation. Naye is a politician abaleka ne mwogere bigambo ebyo. Naye kati gwe lwaki ate ffe aboogera ensonga entuufu ez'eggwanga ate mutunoonya mwagala mututte nga mwogera bigambo bikyamu ku Kyagulanyi n'asirika era nga talina gwawaabira. Ne mujja mu inbox z'abaana ne mbatiisatiisa. Lwaki mukola ekintu ekyo?
bwembanga muli ba politician. Imagine minister ajja n'ateekawo ekigambo ekikyamu ku TV n'atambula n'agenda teri amuvunaanya. So ngenda basaba ekigambo kimu kye njagala. Abantu bano tubawe ensonga ezesimba ezetulaga nti kino kiri ABCD as simple as that. Towemula muntu. Towemula muntu bwona omwe atagenda tegera ky'omugamba. Tewali kintu kisinga kuluma muntu ng'omugambye amazima kimuluma nnyo. Kati bwona omwe tolinga kino tagenda kumanya mugambe eti this is this kino kye kituufu. Saga yonna egenda ku social media kubanga president yagambye nti ssente zaafunibwa mu bukyamu. Tewali tteeka mwe zaayita kati ekyo kirumya abantu bangi nnyo. N'emirambo egyali gyafa nagyo givuddeyo okudifendinga kubanga nagyo mirambo girimu organized crime. Omanyi basomesezza ebintu bino ebiri mbate bitegeera. So kaweebuuze ekintu kyabadde nti please return back the money or resign and apologize to the public. Nga bagamba ani omuntu ogu. But ka group konna ka DP block abaali bafa ne tubaziika n'abagenda okulima emmwanyi nga Kasibante Moses simanyi odongo to bali bonna bavu kubanga bali organized crime. Kyembadde mbagamba nti ekigambo organized crime ne organized criminals babeera nga basirise babeera nga sleeper cells bava buvi kujja kudifendinga kintu kya bubbi. Kyenjagadde musooke mutegere mu kintu kino. Konna akabinja konna mukalabye kati kansookerera nga nfundikira. President yakutte omulambo. Bulijjo abamuga ku kyalo kuno kuliko abasezi. Naye olw'okuba yaasula mu kalina abasezi babeereyo nga tabawulira kati kiyakoze. N'akwata omulambo n'agusuula mu luggya. Kati abasezi baavuddeyo buli musezi yenna gwamanyi ne gwatamanyi buli omu yazze ayagala kukula ku mulambo ogwo beesunga okukwata ku mulambo. Kati ye yakutte omulambo n'agubasuulira. Buli musezi yenna yavuddeyo. Ate abasezi bakyava mugenda kulaba abasezi bangi nnyo. Ba organized criminals nga bazze kubanga baagala kulaba mulambo ogwo. Balwanira mulambo bonna. Nenga amazima gasigala maki? Amazima gasigala mazima. Bwekubanga okuyingira mu ggulu boogerayo mazima. Nga Bible bwetugamba. Guys musigale ku mazima. Okuyingira mu ggulu si kuzimba kereziya kuwabirabo ng'oli mufere. Okuyingira mu ggulu tekitegeeza nti ogenda kujjoogera ebigambo ABCD nga toli ku mazima. Bwekuba kuyingira mu ggulu nga boogera mazima mwogera amazima mugabuulira abantu. Bwe tuba bakugenda mu ggulu. Easy toddira egifuula Z. No. Mubuulira abantu amazima. Mwagala nnyo okugenda mu ggulu temwagala kufa. Mu ggulu tegendayo bakozi babekolobera genda bantu batuukirivu. Lwaki ogaana okukola ekyobutuukirivu ate n'opromoting ekyobuyaaye? Mpulira bulungi. President bulijjo muga nti wano ku kyalo lwakuba osula mu kalina munnange ne tusula buyo abasezi basula badduka emisiri. Naye nze sibalaba naye. Yafunye omulambo n'agusula mu lujjalo. Buli musezi yazze. Abasezi aba PhD, aba degree, aba masters, aba certificate, abataasomako, abaali baafa, abaava mu byobufuzi bonna bazze badda ku mulambo. Bonna ye baamugamba nti wano waliwo abasezi nga azensula mu kalina ne bagere sina kye mmanyi nze ate omusezi asobola okuwala mpaka naye kye yakoze naga naye banneiba nga bakomplaininga nnyo ku musezi bano n'afuna omulambo n'agusuula mu luggi maama abasezi bazze bayitirivu nakati abasezi bakyajja bwego bayita kyakulanye naye nga nze nali nabagamba dda nti abo bonna basezi nga bano lumbuye alimbibaga nti abo basezi balya ne musezi ndo balya n'omusezi omukulu oli saabasezi nga lumbuye alimba awayiriza abasezi baakuno nze nabagamba n'abasajja basezi mbamanyi
kati mwategedde abasezi bonna bajja kuvayo mpola mpola nenga ekigambo kiri nti etteeka lisoma ki what the law says etteeka lisoma sente zitayise mu mateeka ebanguzita temwete don't explain temunnyonnyola kirala kyonna etteeka lisoma ki ti sente zitawandiikiddwa mu tteeka ziba zimenya mateeka kyekyo kyokka tewali kirala kyonna naye omuntu bwakugamba munnange sente wazitutte wakkiriza nti ye ate gwe bwe bakugamba kola ebisidde mu meeting n'okkiriza n'otuuka ebweru ne weekyusa kitegeeza tuli muntu mulamu kitegeeza tuli muki tuli muntu mulamu mukkiriziganyiza nti munnange ABCD neggo bw'ovudde mu lukuŋŋaana okoze byo nakano kankabajjukize mukulu Sseggona Lubega lwaki nkugamba osirike oli munnamateeka amanya amateeka okimanyi nti omusajja yazizza omusango naye ate oyogera ebintu ebyawukana n'amateeka okimanyi nti bwe baali bagenda okukyusa luupu gwe Sseggona Lubega ne musajjawo oli Muwanga Kivumbi temwali na kulangirira luupu mupya ne mufuutuka ne mudduka era mu meeting babayise mufune ekyokusalawo ku musango gwa Mpuuga era temwazzemu ababiri kitegeeza era muli mu kagulupu k'abasezi nga mukolera omusezi oddoza mukitegedde abantu bano babayita mu kulonda luupu mupya kasita bamanya nti wabwe si yayiseemu video gye bakwata benzi ne badduka bwe babayise mu kukola resolution ku kiki bagenda okukolera Mpuuga naki tebalabiseeko mu kagulupu kaabwe kati president mwagala akole ki mwagala akole ki ate nakino kanti bagenga nfundikira teri wa kitiibwa nga teye wa kitiibwa abasajja abali mu Buganda ne mu Uganda baweebwa ekitiibwa taliko likodi yakukozesa office y'ekabasanya baana ba buwala taliko likodi yakubba ttaka taliko likodi yakuganza baka abasajja abatuyita ab'ekitiibwa omuli Joash Mayanja Nkanzi omugenzi mulwanya muli Ssemwogerere Jebbi Walusimbi n'owekitiibwa Dani Mulika abasigadde Mmengo tekuli wa kitiibwa kubanga muli babbi mukosa ofisi zammwe okabasanya abaana abubuwala mubbi ettaka lya Buganda muli corrupt mukola bulimu mwagala kitiibwa ki tebaye muntu agadi Mmengo waliyo w'ekitiibwa from today onwards teri Mmengo wa kitiibwa nogu abasigala Mmengo nga bakitiibwa bali abantu aba mulwanya muli Ssemwogerere Jebbi Walusimbi Dani Mulika abasigadde abaali abitiibwa baavaayo nga beekengedde abaliyo bonna tekuli wa kitiibwa no bonna babbi ate nga baakabano mbagaye bayingirayo mu system ya speaker Semajjege wayingire musajja omunyalwa gwe bateekayo Museveni n'amuwa task y'okusimba abanyalwa nga bagenda babasomesa Oluganda babasomesa okulanya okutambula ng'Omuganda obulombolombo n'ennono kandi balyoka bavaayo kati if you want to know nti ono omusajja si Muganda munyiize ojja kutegeera ebigambo byayogera ekyokubiri Omuganda original nakabala talina kintu kye bayita resistance bw'aba akoze ensobi era yeewumbako Omuganda omutuufu bamuyita muko weewumbeko nkyeddamu Omuganda omutuufu ani amanyi akaddo ke bayita muko weewumbeko kasitoka koonako wotube paba nga kawumbako bulungi nnyo naye Omuganda eyayita Omuganda ng'alinga ekikola ky'ekigaaga oba ekikola kyegundi kyejjuuni lya bwayisi amazzi ne begatonya kugayitako buyisi oyo si Muganda
omuganda omutuufu ye mukowewumbe kola mukonako bwate nga yewumbako naye omusajja ne mwekazanga abasazi b'ebyayi ku kkubo n'oyogera ebigambo bitakwatagana ng'omanyi wakoze omusango. Kale Mukama bankombe musule bulungi tusenkane ku Lwokutaano. Omuganda abaana ensonyi osanga omusajja yenna nga talina nsonyi nga reasoning capacity ate tekeebulizayo kali akakawo mentality tekeebulizaayo buli lwosanga omuntu ng'alina kali resistance ne bw'aba akoze omusango nga tatya nga bw'aba muwa omuzindalo okwogera ayogera nonsense tobuuza waawa era katubamanyi mwenna mwayingira ddi teri kitiibwa mbye omubbi tebamuwa kitiibwa omubbi bamukwatira mu katale miggo nkiddamu mukube buli mubbi yenna ku social media kati mbalagi mbale sinabasaba kubakuba kati kanfundi mukwate buli muntu yenna omubbi mukube ku social media oba kyetaga mujja mu ngoyo oba kimukube kati nze mbasabye ennaku bbiri olwali lwokusatu olwokuna olwokutaano wenaddiramu mukube buli kimu kyemwagala mukimukole. Sente zaffe za mwamusolo abaana ffe kibajja mu Uganda teri mirimu sente zandibadde zikola amakolero ofuna mu mimba kolebwa bakufira Saudi Arabia wadde oba Dubai bano bennyini bazibba kati mubakube mpaka kuwulira bubi mpaka kuwulira bulumi kugumba oba busomye okuyiika mubakube. Singa twafuna ddo obukulembeze obupya bana abasajja sente baazirya ne balya Victoria ffe mutojja kuti sente bazirya mubakube mpaka kuwulira bubi mbakube mpaka kuwulira bulumi kugumba oba kuyiika busomye mu ggumba mubakube sente zammwe that is your fucking taxpayers money mubakube anti bawuza nti babitiibwa nga ate babbi teri mubbi aweebwa kitiibwa bwoza kibakubbako essimu okuba enduulu lwaki bakubbako essimu ogoba omubbi era omubbi bamukuba miggo mpaka lwafa bamutwala ku poliisi awaayo enguzi n'avaayo mbakube. Mukama bankumbire